Sseggona yeeyongedde okweteekateeka. Sseggona yafulumizaayo ebifaananyi eby'essaawa naye ebya Sseggona sinnaba bifuna. Naye guruupu ye ey'omuwakiso, abantu ab'omuwakiso abaagwa ab'omuwakiso, waliwo abantu ba Sseggona abaagwa ab'omuwakiso beeoganayizinze bulungi nnyo ne bakola ekibiina ng'akabonero kaabwe ssaawa. Akabonero ssaawa. Ono omukyala namwogerako dda, Nabunnya Catherine, namubagamba dda oyo yagenda e Galuga, yabadde mu vetting ne bamumma ekkaadi. Omulaba ali ku ssaawa, oyo wa Sseggona, balina ssente etalina alina. Nabagamba Sseggona agenda kuzimba ekibiina ky'essaawa mu constituency ye, naye yennyini akimanya ajjira ku ssaawa. Oyo omukyala mwogeddeko wano emirundi mingi nnyo. Ayina munne abadde sipiika owa district Noono Nakato Babula, naye abaddeyo, naye ali ku ssaawa. Omulaba Noono ono hamu yamuteekamu ssente era akolera ku hamu awo opposite Makerere University. Oyo omulabye alina essente etalina alina, naye ali ku ssaawa, ali ne Sseggona bakutulamu nuupu. Waliwo n'omulala yuno, abo be yali ateeseteese omubunno batwale ekkaadi, bwe baazibamma kubanga bagenda e Galuga bakola biki byonna babadde nga bakola mbadde mbibabuulira ewakiso. Kati bonna abateeseteese. Naye oyo agaba essente, oyo alina essente talina ina kube emabega we waliyo hamu. Bakutuddemu bafutu soja mu Wakiso, babawa ensimbi empitirivu ennyo, ate nga bafutu soja mu lutalo luno bamatalinga kinene we bagwa ne bawagira abantu. Muganda wange si bantu bakusaaga, so bafutu soja mwebereremu. Sente bwe mubanga muziridde, please, akabonero k'abafutu soja ambuleera ekiri emabega waakyo Sseggona, byonna ngenda bibateerayo nga nvudde wano, obudde bwange buggwako. Anita Amongi mumulabyeko wonna, awaabidde bakansala, agundi awaabidde abantu abamwesimbyeko mbuno, bonna ayagala kuyitamu independent. Mujja bisoma, mujja binoonya. Sseggona yeeyongedde okweteekateeka. Sseggona yafulumizaayo ebifaananyi eby'essaawa naye ebya Sseggona sinnaba bifuna. Naye guruupu ye ey'omuwakiso, abantu ab'omuwakiso abaagwa ab'omuwakiso, waliwo abantu ba Sseggona abaagwa ab'omuwakiso beeoganayizinze bulungi nnyo ne bakola ekibiina ng'akabonero kaabwe ssaawa. Akabonero ssaawa. Ono omukyala namwogerako dda, Nabunnya Catherine, namubagamba dda oyo yagenda e Galuga, yabadde mu vetting ne bamumma ekkaadi. Omulaba ali ku ssaawa, oyo wa Sseggona, balina ssente etalina alina. Nabagamba Sseggona agenda kuzimba ekibiina ky'essaawa mu constituency ye, naye yennyini akimanya ajjira ku ssaawa. Oyo omukyala mwogeddeko wano emirundi mingi nnyo. Ayina munne abadde sipiika owa district Noono Nakato Babula, naye abaddeyo, naye ali ku ssaawa. Omulaba Noono ono hamu yamuteekamu ssente era akolera ku hamu awo opposite Makerere University. Oyo omulabye alina essente etalina alina, naye ali ku ssaawa, ali ne Sseggona bakutulamu nuupu. Waliwo n'omulala yuno, abo be yali ateeseteese omubunno batwale ekkaadi, bwe baazibamma kubanga bagenda e Galuga bakola biki byonna babadde nga bakola mbadde mbibabuulira ewakiso.
kati bonna abateeseteese naye oyo agaba essente oyo alina essente talina ina kube emabega we waliyo hamu bakutuddemu bafuutu soja mu Wakiso babawa ensimbi empitirivu ennyo ate nga bafuutu soja mu lutalo luno bamatalinga kinene we bagwa ne bawagira awantu muganda wange si bantu bakusaaga so bafuutu soja mwebereremu sente bwe mubanga muziridde please akabonero k'abafuutu soja ambuleera ekiri emabega waakyo Seggona byonna ngenda bibateerayo nga nvudde wano obudde bwange buggwako. Seggona yeeyongedde okweteekateeka. Seggona yafulumizaayo ebifaananyi eby'essaawa naye ebya Seggona sinnaba bifuna naye guruupu ye ey'omu Wakiso abantu ab'omu Wakiso abaagwa ab'omu Wakiso waliwo abantu ba Seggona abaagwa ab'omu Wakiso beorganizinze bulungi nnyo ne bakola ekibiina ng'akabonero kaabwe ssaawa akabonero ssaawa. Ono omukyala namwogerako dda Nabunnya Catherine namubagamba dda oyo yagenda eggaluga yabadde mu vetting ne bamumma ekkaadi omulaba ali ku ssaawa oyo wa Seggona balina ssente etalina alina nabagamba Seggona agenda kuzimba ekibiina ky'essaawa mu constituency ye naye yennyini akimanya ajjira ku ssaawa oyo omukyala mwogeddeko wano emirundi mingi nnyo. Ayina munne abadde sipiika owa district nono Nakato Babura naye abaddeyo naye ali ku ssaawa omulaba nono ono hamu yamuteekamu ssente era akolera ku hamu awo opposite Makerere University. Oyo mulabye alina essente etalina alina naye ali ku ssaawa ali ne Seggona bakutulamu nuupu. Waliwo n'omulala yuno abo be yali ateeseteese omubunno batwale kkaadi bwe baaziba makubanga bagenda eggaluga bakola biki byonna babadde nga bakola mbadde mbibabuulira e Wakiso kati bonna abateeseteese naye ono oyo agaba essente oyo alina essente talina ina kube emabega we waliyo hamu bakutuddemu bafuutu soja mu Wakiso babawa ensimbi empitirivu ennyo ate nga bafuutu soja mu lutalo luno bamatalinga kinene we bagwa ne bawagira awantu muganda wange si bantu bakusaaga so bafuutu soja mwebereremu sente bwe mubanga muziridde please akabonero k'abafuutu soja ambuleera ekiri emabega waakyo Seggona.